Kakeeto Atenderezebwe abadde muyizi mu ssomero mu Musahayi erisangibwa Mityana. Yalidde mu bane akendo era nga yafunye obubonero 19 mu bigezo ebyakadda. Kakeeto alojja obuwonvu n'obugga byayiseemu okumalako siniya ey'omukaaga. Sente zange ezinyambyeko mu kusoma mbadde nzigya mu kabalagala kusiika kabalagala abwentambuza ne bazadde bange nga bannyambako nebaza nnyo Mukama Katonda obusobozi kunsobozesa okuyita obulungi bw'ente. Obutafaananako n'abayizi banne, Kakeeto ye yakeerewanga era ng'oluusi asanga abayizi banne bamaze okusoma ne bamuyitiramu bye baasomye ye nga abadde mu kutunda kabalagala. Bizi zibadde zintawaanyaamu olw'okuba embeera yange ebadde si nnungi nnyo ekiri awo. Kakeeto tumusanze waka waabwe era nnyina atutegeezza nga bw'atobye ne mutabani w'ono okuva bba lwe yafuna akabenje. Yamutandikamu nga mu yokutaano awo n'eyokuna yasiikako ng'atwalayo mu luwummula nga naffe bwe tumuyambirako naddala nze kati okuyingira ey'omukaaga awo kitaawe yagwa ku akisidenti. Y'okusomero abasomesa be bamutenda mpisa na bukozi era nga bagamba bino bye bisinze okumutuusa ku buwanguzi. Era nalina okusuubira nti singa obe ebibuuzo byali bikyeyongerayo oba obubonero yalifunye bwenkana kubanga obadde olaba nti buli kaseera okusoma kwe kuba nga kweyongera ddala mu maaso. Kakeeto agamba ayagala kweyongerayo n'emisomo gye asobole okubeera omuntu ow'omugaso.